Ewa moyo gw'omugenzi omukama agumuze mirembe bwe tweyongerayo n'akataliko nfuufu amalala. Poliisi yennateete ekoze omuyiggo mwekwatidde abavubuka amamenya amayumba g'abantu mu kiro nga kuno ekwatiddeko n'omukazi gwe babadde baterese ebibbe nabyo katubifune mu bujjuvu. Abakwatiddwa olw'okumenya amayumba g'abantu kuliko Robert Sekajobi amanyiddwa nga Kasoda, Elvis Katerega amanyiddwa nga Max Ako, Anet Nabiringo yagalibwa okutereka omunyago kubeera gubiddwa n'amajambiya ge babbisa. Marina w'omulamu wannate abo wabasanga wiki ewedde bakwatiddwa mu muyiggo okulibwa poliisi nadde tekulimiddwamu Hassan Sekalema DPC wa Aliete kusima kulya okulinza kuziwa emisango okukwatibwa kiddirye mu kiro abatuuze ku byalo bisatu okubibwa ate basangibwa n'ebintu ebiteerezo okuba ebyokulya amasemo TV n'ebirala. Abakwate battudde poliisi mu bifo ebyenjawulo gye babbye okuli ekiteezi kya Kizone n'ekivumigiro olutuuseeyo balaze obukodyo bakozesa mu kugula amayumba. Bategeeza nti olumala okuyingira ennyumba balagira abasangiddwa obutaleekaana ne bakuulira na buli kimu oleka kutaana n'ogaana nga bakutema. bamugambe sirika webake era naye bakawansi ono yennyini yaŋŋamba akomawo ebintu byonna babibba kaadi zonna eza banka kati mba sinazaawo bwenti katene sinazaawo katene gisiba oyo naŋŋamba nemulingiza bwenti nga mwekanze naŋŋamba nkomawo kubba. Kasoda ategeeza ng'omuze guno bwe bagumazemu emyaka 5 nga bali babiri kyokka munne yattibwa nga bava okubba. Nali nkola ne maka naye baamutta. Kati bwe mutuuka mu nnyumba mukola mutya? Waba tabivuze nga tujja essimu TV nga tugenda wazimuka nga tumugamba sirika. Wamaze okuggulawo kati ono n'ayingira nenengera ku mulyango ono natandika okupikinga TV n'essimu omusajja abadde azuuka kaati okugamba sigala okutuwogganira abadde mwange erinnya linnuma nga njagala ssente tikwe kumugamba tugende tukole era yakimutaddemu tugende tukole kuba njagala ku ssente njagala kujjamu linnya ate sirina gakolaki agenda kuwenja. Bazza abakwanabira bagayibwa okutereka ebibbe ne basaze ebintu bingi omumbadde n'ekikooti ky'amagye. Mpale zonna walabayeeyo nze ye mwala gyeyalonda gye namugulu muzeyi nindako bipaapu baddiziddwa ku poliisi nateete gye bakuumibwa ababbiddwako ebyo bibazza poliisi olw'okukwata abantu abo. baana myaka 17 12 mukaaga okitegedde era bwe bakusanga ogugoba obaani don't continue begin to people to disrespect that guy oba wenkana otya baba balina okutwala. Kiza Martin yakusakidde Green Lwawukede TV. Ale weewaawo eyo nga biri bityo ebula ssaawa mmale okutuuka ku lunaku olw'okujjukira abajulizi ba Uganda baafiirira eddiini ku kiggwa ky'Abakatuliki. Enteekateeka zonna ziwedde nga abalamazi balinda ssaawa mulindwa okwetaba mu misa enkulu egenda okulemberwamu akuuma essaza ly'Ennebbi era nga ye Ssaabasumba omulonde ow'essaza ekkulu ery'eggulu is Grace Raphael Wokrach olunaku olw'enkya. Katulabe enteekateeka bwe ziri. Olugendo lw'abajulizi ne Crystal Mineral Water is a sanctuary of refreshment. It is drawn from nature's underground resource in its purest form, finally finding its way into the homes and hearts of millions of Ugandans. naye ku lwange n'ab'enju yange tunaaweerezanga Mukama gwe mulamwa ab'essaza ly'Ennebbi kwe bagenda okutambuliza ekitambiro kya mmisa ey'okujjukira abajulizi ba Uganda olunaku olw'enkya. Mu kiseera kino enteekateeka ku kiggwa ky'Abakatuliki ziwedde nga we twogerera abaaweebwa omulimu ogw'okutimba w'olutaali bagugyeko engalo.
Pulutali eno enekaanekanye mu langi n'ebimuli okwetoloola waggulu waayo saako amataala ameeru nga n'olutindo olutuuka wagenda okuyimbibwa misa lutimbiddwa mu langi emmyufu, enjeru, kyenvu ne bbulu. Omukwanaganya w'emirimu mu ssaza ly'e Nebbi, Reverend Father Emmanuel Ochokuro, agamba nti bamaliriza nga bakyalindayo ekibinja ky'abalamazi okuva e Nebbi wabula ebisigadde biwedde. And now the focus is all on tomorrow, 3rd June 2024, as given to Nebbi Catholic Diocese. Our set of pilgrims that have come from the diocese are all in. We are only expecting the last group to arrive this evening. Abafaadha ku Kayanja ne Basirika bakyagenda mu maaso n'emmisa ez'okwegayirira nga bayambibwako okwaya era zino za kugenda mu maaso mpaka mu Ttumbi. Okusinziira ku Reverend Father Vincent Lubega, bwana mukulu w'ekigo kino tebanafuna kusoomozebwa kwonna nga n'embeera y'obudde tennaataatagana. Ne tulabanga byonna bye twategeka bitambula bulungi era nsuubira nti ekiro tujja kiyitamu bulungi, enkya omukolo ogw'okumaliriza okulamaga gugende bulungi. Ayogedde ku by'okwerinda ebinywezeddwa olw'omuwendo gw'abantu ogweyongedde n'asaba bagenda okwetaba mu misa ey'olunaku olw'enkya okukeera baleme kusubwa misa. Bonna abajja mujje bulungi, mbasaba mutuuke nga bukyali anti tulina enteekateeka ebyokwerinda tuyita mu mutendera guno ne guli. Situwagala balwisa nnyo naye nsaba mugoberere entereka eyo ate era lekayo obudde ng'essaawa emu oba kitundu oba bbiri nga emikolo kiginatandika osobole okuyita mu mitendera egyo. Ku Kayanja kuliko abasirikale abalawuna era kuliko n'abalongoosa okugyamu kasasiro olwo abanaafuna amazzi bagatwale nga mayonjo. Ku mulyango abantu bagenda mu maaso n'okutuuka ng'oluguudo lwawuddwamu ebitundu bibiri, awayita abalamazi n'awayitibwa abakungu. Poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe nabyo bikola butaweerwa okufuuza abamenyi b'amateeka wabweru w'ekiggwa. Obed Lutale, Nyombi Kenneth ne Ronald Kakoza be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Bazannyo okubanga okyali naffe era ebbugumu lyeyongedde ku kiggwa ky'abajulizi abakatoliki e Namugongo olw'omuwendo gw'abalamazi abayiika ku kiggwa ekyo. Abalamazi bagenda mu maaso n'okwetaba mu misa saako okwegayirira okw'enjawulo ku ggoloto z'abajulizi. Twogeddeko n'abakadde abazze mu kifo kino ne batuwa obubaka mu beebaliza Katonda n'abajulizi ba Uganda olw'obulamu. Embeera ku kiggwa ky'abajulizi abakatoliki Namugongo yakweteekera olunaku olw'enkya ng'abalamazi bakyagenda maaso n'okunyira ku katumbi okwerinda ebyamanyi okuviira abakuumaddembe munda n'emakubo gye bayitira. Munda mu kiggwa abalamuzi bali muntu ku muntu nga basinga basibya bumuddemu nga bangi balabiddwako abalagi n'abajulizi ku goloto ez'enjawulo ssaako okuwaayo essaala zaabwe. Abasenero amazzi bakwatidde abalamazi ng'abasinga basimbye ennyiri nga balungamizibwa abakuumaddembe okuwala akanyigo. Ab'ekitongole ki Red Cross balabiddwa nga basomba abalamazi abazirisi era nga batuusiddwa mu weema yateekeddwa okufuna obujjanjabi obusookera nga Price Tayebwa abunaanyizibwa ku bujjanjabi ku bigwa byombi. Oli ayinza okujja nga yaze ng'ali bulungi n'azirika abaana ne mubalaba ndowooza obwedde ababaleeta kuva eyo yonna ne tubakolerako wano ne tubastabilizinga kubanga oluusi abayetaaga just amazzi abayetaagamu ka glucose oba abayetaaga CPR asobole okutuzukusa omutima gwe. Ategeezezza nti bakola kye basobola ng'abalindwadde zamanyi baweereza amalwaliro okufuna obujjanjabi obusingawo. Bw'omustabilizinga n'atatereera tubatwalako mu ambulensi yaffe ku ddwaliro eriri wali wabweru, naye oluusi mukola assessment yammwe bwe mulaba nti ziyanja erina tesobola
awo mugenderawo direct emulago. Agamba nti abasinga okujjanjaba balina ebigere ebizibu nga biteeka mu balaafu saako n'okuwa masaje basobole okukakana. Amamasage of course be basinga kubanga muscle pain, muscle pulls, joints eziruma betusinza okukolako. Abakadde abasooketamu kujjukira abajulizi omulundi guno okuli Federesi Mulyansigu okuviiga akategeeza nti akalaba k'emyaka 20 Angeline Nakabugo okuva Isingiro ne Mary Francis Namusi emyaka 94 okuva Namutumba bazze okubaza abajulizi okuwa buli kye basaba era nga bagala Katonda abongere obulamu. Maze emyaka egiwera 20 nga namaga n'ebigere. Mukulamaga kwange buli lwe namaga ntambula ennaku 3 olwokuna n'entuuka e Namugongo. Ekindeeta nzija kwebaza Mukama Katonda wange ekirabo eky'obulamu kyampadde n'ezzadde liyampa na byonna ebirungi byankoledde. Naye nyine ekintu kwenda kushabaniza hano kiteekwa kushikira nambwe nati nyine kinizirire ndikushabanye ninkunda kwehereza munonga nyakubaho kushabira abana banje. Nazzo okwebaza abajulizi okunkuuma n'okundabirira n'okukuuma amaka gange n'okumpa ebyokulya n'ebyokutambula okundeeta. Joga Muyangabe Augustine ne bakensamu omukaga agamba nti aliko abalindu majibi yakolera batamusasula nga ensonga ziyaze kuzikwasa Katonda n'abajulizi. Nkozesa kubanga bantu bakulu mukulu tusobola kumwambula obukulu bwe. Ntusabira n'abaana baitu oruzaaro orundi rwona amaka gaabo gateekane babe bantu b'omugaso nabo bamanyirire Ruhanga. Wali mutawaana tutambula tutuuke tunaaba tukomawo wentidde sinakulako omutaata ekintu kyange kibuze. Obedi Utale Nyombi Kenneth n'olabika kuze bakusakidde guli ino lwa Bukedde TV. Weewaawo tuli mu kaseera ka kusinza na kusaba wano ku kiggwa eky'abakristaayo e Namugongo nga bwe nakugambye, naye tukyagenda mu maaso n'agataliiko nfuufu. Tugenda kusooka tuwummulemu tukyadda n'amalala tovaawo. Linda ne bino mu gataliiko. Baza okubeera nti okyali naffe ng'olaba agataliiko nfuufu nga bwe nakugambye tuli ku kiggwa ky'abajulizi abakristaayo wano e Namugongo. Era ne kugambako nti Reverend Muwonga abadde abuulira n'atwala mu kusinza n'okusaba. Kakati nno wuuno wano abadde yakawumulamu katono naye ne mugamba ajje tunyumyemu kubanga Katonda alina engeri gy'amukozesezza n'atabula embeera. Reverend Muwonge sooka obuulira atulaba n'atali wano ki ekigenda mu maaso wali ku musaalaba. Amen. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Nze Reverend Samuel Muwonge nvunaanyizibwa ku byakubuulira njiri mu bulabizi bwa Namirembe olw'ekisa kya Katonda. Ekigenda mu maaso kusaba. Abooluganda waliwo amaanyi agali mu kusaba. Ekyayamba abajulizi Bayibuli egamba baali ku kimu eky'okusaba obusabi. Yesu gwe bakkiriza abawanguze. Nolwekyo ekiri bane Namugongo kusaba era gwakyali ekaawo ng'obonaabona n'ebizibu obonaabona n'emigugu embeera ekutabuseeko wano tetugenda kusasuza. Togenda gye bagamba atereeta akakadde nedda gwe jangu buzi wano wakyaliwo omukisa ogw'okusaba naawe paka budde kuca ate enkya abantu ngana babangi nnyo ekifo alyobuzaana togwamu maanyi ekifo kikyaliwo mu maaso eyo tukyasobola okutuuzayo abantu abawera omutwalo gwejja emabegako eyo webale n'enkulaakulana eno nakoze bulungi Katonda waffe atukoze bulungi atuuza ku mutindo kubanga oluusi setaani atukweka ne tubeera ng'abanafu naye Katonda waffe amaanyi era twagala okwebaza gavumenti ya Uganda twagala okwebaza jjajja mwami kubanga omulimu agutaddemu vaibu tusaba n'ebirala byonna mu Uganda era abiteekemu vaibu ng'enguudo ziggwemu ebinnya n'ebirala kugamba na wano akole bulungi ekitiibwa kya Mukama kirabisibwe. Kati enkya enteekateeka ziyimiridde zitya? Tugenda maaso n'okusaba paka ku makya. Twagala kwebaza Katonda olwa mukadde waffe Saabalabizi Kanisa Uganda His Grace Dr. Samuel Stephen Kazima Mugalu yamaze ne batuyitira omugenyi waffe Saabalabirizi okuva e Nigeria yatuuse dda. Nolwekyo enkya ssaawa 3 okusaba nga kutandika. Nze njagala kusaba tobeera ku TV tobeera ku YouTube. Abaganda tugamba nti eyeetuukidde tanywa matabangufu nga bwe mulabye ekintu vibe bwetambula wano gwe jangu wano ku source oyimusa amaaso g'eri Yesu ajja kukolera ajja kutereeza obufumbo bwo ajja kutereeza amakaago era tusaba
neggwanga lyaffe alitereeze wabeerewo emirembe kubanga yesu gemaanyi gaffe nga bwe tulabye nti bwe tuyimusa amaaso gaffe gy'ali ebirabikanga ebizibu ekirabikanga ensozi abijjawo n'atusanyusa kati gwali ku Bukedde TV nze nkusabira yimusa amaaso g'eri yesu ajja kusanyusa enkya tojja wano kunywa mwenge tojja kulya mbizzi nedda jangu osisinkane mukama ajja kusanyusa okusaba kugenda kutambula paka saawa mmeka okusaba kwaffe kutandika saawa 3 okuwera 6 tuba tumaze naye ba intercessors n'ababulizi b'enjiri tujja kusigala nga weetuli bw'owira ng'oyagala okusabira oyagala okubaako ne kansala gw'oyogerako naye oyagala okubeerako ebyobulamu ng'ogenda mu kampu ng'ogenda mu tenti naye yo service saawa 3 sinagenda okuwera 6 nga service ewedde abantu nga baddayo ewaabwe mbeebaza olw'okulamaga abatambuza ebigere mwebale nnyo mwebalire ddala nammwe abagira mu motoka katonda ayongere okubasanyusa tubalindiridde enkya wano ennamugongo bwe tumala ennamugongo kigwera namirembe mu konvensoni y'obulabirizi amina sebo tweyanziza akaddeko twadde reverand webale kubuulira njiri amina sebo wewaawo wabadde reverand samuel muwonge ow'ekitongole ekibulizi ky'enjiri mu bulabirizi bw'ennamirembe nga bwakuyise jangu obeerewo owulire ekigambo kya katonda saabalabirizi nga bagambye okuba Nigeria yatuuse edda yagenda okulemeramu okubuulira era byonna tujja kuba tubikutuusaako butereevu ku Bukedde TV 1 kati nno katweyongereyo n'amalala abakulisaayo beeyiye mu bungi nga bw'obalaba wano mu kusaba okubadde ku kiggwa ky'abajulizi Namugongo ng'eggwanga lyetegekera okuza olunaku lw'abajulizi olunaku olw'enkya Reverand Esau Bosa Kimanje yakulembeddemu okusaba n'avumirira obuteeteezi obususse mu bantu ensangi zino ekizingamiza enkulaakulana egenza okuwera ssaawa emu ey'okumakya nga abalamazi bakalidde dda mu bifo era nga mpaawo wooyisa kigere olw'obungi bw'abantu ababadde ku kiggwa ky'abajulizi abakristaayo wakati mu kwerinda okw'amaanyi okusaba kutandise nga kukulembeddwa abadde akulira seminari y'e Namugongo Reverand Esau Bosa Kimanje wakati mu balamazi okuyimba ennyimba ezitendereza Katonda abatuusizza e Namugongo. Reverend Bosa avumiridde obutiitiizi obususse mu bantu ensangi zino nga bangi beegomba ebirungi kyokka tebaagala kubikolerera abawadde amagezi okulabira ku President Museveni eyasalawo okwesooga ensiko okulwanirira enkyukakyuka ekimufudde President wa Uganda ow'enjawulo. Okutya kutulemesa okutuuka ku birungi kukulemesa okufumbirwa n'olowooza oba abasajja bazibu nnyo ne kukulemesa okuzaala n'olowooza nti okuzaala kuzibu nnyo kukulemesa okusoma era Museveni senga teyalimu okutya teyaligenze mu nsiko naye yagenda era akyatutwala. Reverend Kimanje agambye nti ebirungi biva mu ntuuyo nga buli muntu ayagala okutuuka ku buwanguzi ateekeddwa okwejjamu okutya okwaŋŋanga ebizibu era awadde ekyokulabirako ky'abajulizi ba Uganda abasalawo okujulira eddiini wakati mu kutiisibwatiisibwa Kabaka Mwanga ekyabafuula abazira. Wadde Kabaka yali Kabaka ebiseera Kabaka w'ebinaku zino w'ennaku ezo teyalinga Kabaka wa nnaku zino nga bw'ayogera ye Katonda bw'agamba nti ffa ng'ofiirawo. Naye abasajja tebaatya n'olwekyo tufuna ekyokuyiga nti naffe abaliwo ennaku zino tuleme kutya naye tubeere n'okukkiriza nga tukkiririza mu Mukama tuleme kutya nguzi tuleme kutya ebyo ebiriwo. Mu ngeri y'emu Reverend Bosa alaze obwennyamivu olw'ebikolwa eby'obukaafiri ebyeyongedde mu nsi ensangi zino n'ayogera ne ku bantu ababuna amakanisa nga banoonya ebyamagero mu kusaba kunaasibudde abakristaayo e Namugongo mu butongole n'ategeeza nti kwe kulamaga okusembyayo ng'akulira ekifo kino n'asekerera abasumba bamutiisatiisa olw'okuba yakyusiddwa n'agenda ekireka. Najja ndi muyambi naye wengenza okuviirawo ne bankuliza wano ne nfuuka omukulu w'ekifo. So njagala okwebaza Mukama nti emyaka 12 gye mbaddewo Mukama atukozesezza. Bo abalamaze okuva mu bitundu eby'Elango batuukidde maanyi na mizira beebaziza Katonda abasobozesezza okutuuka e Namugongo obwedda bazina amazina ag'obuwangwa bwabwe. Ku mazzi ennyiriri zibadde mpanvu nga buli omu alina akadomola okugasenako.
ku kadiizo akeetalo k'amaanyi nga balamaze balabiddwako mu nnyiriri nga basasula okuyingira okulaba olugendo abajulizi lwe baayitamu nga battibwa. Wadde ng'okuyingira mu kadiizo omuntu abadde asasula 50,000 abalamazi tekibalobedde kusimba nnyiriri. Mu balambudde kadiizo mubaddemu n'omukadde w'emyaka 7 nga yeebazize yaliko ssaabalabirizi omugenzi Livingstone Palanyi Nkooyooyo olw'okwolesebwa okutandika bw'ekkadiizo lino nga bagamba nti kibawadde omukisa okumanya bye balinyumiza abaana n'abazzukulu. Nsanyuse nnyo era nakisabira dda. Nsaba kuteesa Mukama lwantuusizaayo nange ne ntuuka mu kifo kino ekituukuvu eky'Ennamugongo. Abalala bagambye nti kino kibawadde omukisa okufumiitiriza ku bulumi abajulizi bwe baayitamu nga battibwa. Ebirungi ebinshangira aha Namunonga ahabwa abantu aba baferire eddiini nanyenyihireho amaani kugira ngo ninje guma mu kwikiriza kwanje. Omujiamu omunayigiramu ebintu bingi munonga nareba ko omuntu kwakumalirira nanyemarire natambuza ebigere byanje aha ruguuto. Wewaawo tuli mu mundu yakutendereza wano ku kiggwa ekyabakulisaayo Namugongo wetusinziira okutuusaako amawulire agataliiko nfuufu era bw'olaba mabega wange abantu bazina bawuuba emikono batendereza Katonda. Bwe tweyongerayo n'amawulire amalala, poliisi eyungudde abawanvu n'abampi okukuuma emirembe mu kulamaga ku biggwa by'abajulizi Namugongo. Bano balambika abalamazi we basaanidde okuyita era buli ayingira asooka kwazibwa. Naffe baatwazizza emmotoka za kamera n'ez'abakomando zisimbiddwa okukakasa nti tewali ataataaganya mirembe. Zo bodaboda 10 zikwatiddwa lwa butaba na bisaanyizo. Ng'ebula ssaawa busaawa tutuuke ku lunaku lw'abajulizi ebyokwerinda byongedde okunywezebwa ku biggwa. Abasirikale ba poliisi nga bayambibwako ab'amagye n'ab'amakomera bayiriddwa mu bungi okulambika abalamazi. Bawudde mu kkubo n'ebyuma okulaga abalamazi balina okuyita n'abasuubuzi so nga waliwo n'abasirikale abayamba ku baliko obulemu n'abakadde okuyingira. Emmotoka za poliisi n'amagye obwedda zeetala era olwaleero baleese emmotoka endala eziriko emirongooti n'eziwakadaala eziriko bakomando abalwanyisa obutujusaako pikipiki ezirawuna. Abamu balabiddwako nga bagenze okwewaamu. Kwegamba Uganda Matters eno etunyumidde nnyo naye lwakuba ekisinze okutunyiiza nnyo abakuuma ddembe bakwatakwata abantu. Era kyoba bino ebyokunywa byange byonna byonna nazo naleetedde abalamazi. Gwabasama be Buchina wamisei naye tiwibasaba akanamba mabyebye kodowala. Abasaakaasi abasiiga abaana langi ku feesi abalina ebimotoka by'abaana embalaasi zaala n'abalala nabo tebalutumiddwa mwana. Waliwo n'abasazi b'ensawo poliisi beeyodde. Bo abakulira bodaboda mu Namugongo Division nga bali wamu n'abakulembeze ba bodaboda mu Kampala n'emirirwano bakoze ebikwekweto ku bavuzi ba bodaboda ezitaliiko bisaanyizo okwewala ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Bakutte pikipiki eziriko ennamba ezitalabika abavugira mu bigere abatalina sayidi mira n'abalala ng'ekikwekweto kigenza okuggwa ng'esoba mu 10 zikwatiddwa zitwaliddwa ku poliisi ez'enjawulo era abakulembeze ba bodaboda Namugongo okuli Charles Orenya akulira ebikwekweto ne Bosco Buziba Ssentebe mbalambuludde ku kibaddewo. Mulimu abambala engatto ze bayita niigiina. Engatto ezo mu mateeka ga bodaboda twazigaana. Mulimu abajja n'ennamba plate ze bawanise ne kamera ya gavumenti bwebe eyagawo gisoma tesobola kugisoma nga bonna bakwatibwa. Ttiimu yaffe eya bodaboda ekoze omulimu gw'amaanyi okulaba nti tugezako kuno obudde omulamazi atambula nga twali muntu amukuba pevers oba oyo amunyagako ensawo. Twebaza ebitongole ebyokwerinda omuli military police yasobodde tufandinga n'amafuta. Mutebe Sulaiman ne Damba Tadeo bwe bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.
okyali naffe tuli ku kiggwa ky'abajulizi abakulisaayo Namugongo tugenda maaso n'okuweereza mu by'emizannyo ekisaawe kya Hams Nakivubo War Memorial Stadium kyaguddwawo olunaku olwajjo mu butongole eri bannabyamizannyo katulabe ebyabadde. Abantu batandise okuyingira ekisa kya Hams Nakivubo nga kiggulwawo eggulo ku Lwomukaaga ku makya nga basinga obungi bavuddeyo leero nga bukedde oba okunyumirwa emizannyo egy'enjawulo wamu n'abayimbi. Emizannyo egyasooseewo mu basketball KIU Titans yakubye Jaguars ku nsero 5-3 48 ng'ate UCU Cannons yameze Blazers ku nsero 6-5. Mu muzannyo gw'okubaka Makindye Weyonje yakubye KCCA ku ggoolo 49-46 nga Niki yalemaganye ne Prisons ku ggoolo 45-45. Mu mpiira gw'ebigere Kitara FC yakubiddwa URAFC ku ggoolo 3 ku bwereere. Oluvannyuma ku ssaawa 12 ez'olweggulo omukolo ekisaawe kino mu butongole eri abantu gwakoleddwa wakati mu Fireworks. Omupiira ogwazzeewo Express FC yakubiddwa bajjabayo aba SC Villa ku ggoolo 1 ku bwereere ng'abawanguzi bakwasiddwa ensimbi obukadde 10 nga bakutte ekyokubiri baweereddwa obukadde 5 mu mukolo gwakoleddwa Hajamis Kigundu. Mu muzannyo gw'ebikonde Isaac Zebra Senyange yakubye Abbas Seguya okuwangula omusipi gw'eggwanga mu buzito bwa super waterweight nga ze kilo 7. Fight nalingi anticipating the better knockout maze ezasooka 3 naye kyonna kyekiri tujeyo win bulungi nnyo injali tulina obugikolako oba obugidaabiriza sobola okudda ku fight enaddako. Mu muzannyo gw'ensambagere Moses Gola ne Wuma Semata babadde balwanira mu lawundi 3 olwo lugenza okuggwa nga bombi basibaganye ekyalese Wuma Semata nga tamatidde. Ebirangiriddwa sisobola kuwakanya ba judges naye bannayuganda nga bo balabye ekituufu. Fight eno lefali atugambye ebadde draw naye tugenda kubeera nga tuddamu okubagana ate paka bwe tunayawula who is who. Abayimbi be bagaddewo entujja eno nga kati ekisaawe kya Nakivubo ekyaddibwamu okuzimbibwa mu mwaka 2016 kyakutandika okukozesebwa abantu. Mwebale nnyo bannaffe ebyo nga tubitadde ku bbali yo kampeni ya MTN Fire nayo ekyagendera ddala maaso. Buli olukya ebbugumu lyeyongera mu kampeni ya MTN y'okunoonya omuwagizi wa Uganda Cranes asinga Vibe eyatulage Fire era ng'esigadde ennaku ntono okutandika okusunsulamu abawagizi abasinga Vibe nga mulimu n'okwewangulira kavu eyateereddwa aba MTN. Okwetaba mu kazannyo kano okufuuka omuwagizi wa Uganda Cranes asinga Vibe wamu n'okwewangulira kavu kyangu nnyo. Kwata vidiyo oba akatambi akatasusa ddakiika 2 ng'olaga obuwagizi bwo eri Uganda Cranes. Uganda Cranes, twake Uganda Cranes twake Uganda Cranes twake anange guno omupiira kyegukukula Uganda Cranes to the topest.
akatambiko oba video gy'okutte egiwereze ku mikutu gya Bukedde TV egy'enjawulo ku mitimbagano oba ku nnamba eno ya WhatsApp noti 77867575 osobola okuvuganya mu mpaka zino ez'okunoonya omuwagizi wa Uganda Cranes asinga vibe eza tulage fire. Malala mawoko tane Busiro ziwangudde empaka z'amaate ez'amasaza ga Buganda eza lawundi ey'okubiri ate nga mupiira ogw'ebigere empindi n'engabi ensamba zeesoze final. Empaka z'omuzannyo gw'amaato eza Buganda Royal Regatta eza lawundi ey'okubiri zabadde ku mwalo Nakyogo Entebbe mu ssaza ly'e Busiro. Omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Luwaga Lugumbule yeyakiikiridde Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'ono badde awerekeddwako minisita w'ebyemizannyo Mmengo ow'ekitiibwa Robert Sserwanga. Ttiimu okuva mu masaza 16 ezaavuganyiza mu mpaka zino ng'eza mita 500 zawanguddwa aba Busiro Buddu kyakubiri nga Buvuma yakutte kyakusatu. Muzamita 1000 Mawokota aziwangudde nga Buddu yakutte kyakubiri nga Buvuma yakutte kyakusatu. Abawanguzi ba mita 1000 aba Mawokota bakwasiddwa ensimbi 6000 ng'ate aba mita 500 aba Busiro bakwasiddwa ensimbi 4000. Empaka ez'akamalirizo za kuteekebwa abakyaddondo ku Life Beach Busaabala nga n'abasinze okukunganya obubonero bakufuna ensimbi enkalu ekikopo wamu n'esseddume w'ente. Ate okuvaako ewankuluko ku mipiira gy'ebika bya Baganda empindi n'engabi ensamba zeesoze final z'omwaka guno. Empindi okutuuka ku buwanguzi maze kumega nkima ku goole mu kubwerere Entebbe Ronald Sembuya. Ye engabi ensamba okutuuka ku final emaze okuba omutima omusajji ku goolo 2-1 Entebbe Bruno Bunyaga. Kati empindi n'engabi ensamba ze zigenda okuzanya final z'omwaka guno. Tubayozayoza abatuuse ku buwanguzi ate police ewangudde liigi ya FUFA Big League oluvannyuma lw'okukuba Kataka FC ey'Embaale ku goolo 1-0. Weekend with Kataka losing to Calvary Football Club. Chance here for police! And their hitman Isaac Ogwang on it again here. Ya lunaku lwanjawulo lunaku lwa ttendo okulaba nga poliisi ewangudde ekikopo kya Big League nange okulaba nga mpangudde ekikopo kino nga nze omu era nze musaale akomezaawo ttiimu eno mu liigi eya waggulu. Munaffe bwegatyo bwegatambudde olwaleero tukyali ku kiggwa ky'abajulizi abakulisaayo eno era n'olunaku olw'ekyo tugenda okubeera nga tusinziira okuweereza ebijaguzo eby'abajulizi ba Uganda eby'omwaka 2024 n'olwekyo weekuumire ku Bukedde TV1 tujja kuba tutuusaako byonna nga bigenda okutambula okuteesa Jeje Williams lw'abannange bonna twagaliza ekiro ekirungi linda fayiro ku mezi.